Akwatiddwa Justin Nakyeyune yalimba baddewo Ssenfuma Abalongo ng'agamba nti omu abadde yabuuka ng'era abadde amutwalidde yasigala wamu obuyambi. Ono asangidwa ku poliisi y'ekikonge mu ggombolola y'e Malangala mu disitulikiti y'e Mityana. Ssenfuma agamba nti omuwala ono yamuwasaako okumala omwaka gumu era bwe yagenda n'amutegeeza nga bwe yalina olubuto era ekiseera bwe kyayita n'amugamba nti yali azadde abalongo kyokka omu n'abuuka. Olubuto kakati abaana bewazaala baluwa bewazaalira ddala abalongo n'addayo n'akomawo n'awuulira okubiri kati newadde yakusatu ng'akomyewo na mwana omwana oyo atali wuwe akole ki era atwale ssente. Ku mulundi guno abadde aleese omwana asaba obuyambi era bw'atuuse wa Ssenfuma yalibba ye n'atakkiriza. Ssenfuma agambye nti omwana gw'abadde asuubira wa myezi 6 naye ekimwewunyisizza kwe kulaba ng'omwana gwe bamuwa wa mwaka mulamba. Nze njagala abalongo obaleete bonna baleetereko ne balya bakola ki abaafu oleeta abaana aba babiri ddayo kati okuddayo yaleese ono omwana atali obulungi ne mugamba kirabika mmwe bamuli asooka kubanga yagenda mu guli ogw'omukaaga guli yazaalira mbu abaana abo. Abakulembeze b'ekyalo Nalubudde okubadde n'abakyala Gertrude Bukenya bakazizza omukazi ono annyonnyole naye ne bimumulira ku matama. Nadde manyi byakusaaga nenagenza okulanga ayitira ddala abantu b'okukyalo nga tamaze kunziramu kumbuuza bintu birala kati baliwe bazze n'angamba tutambule tugende ku poliisi. Kati onoga nti bakukute ne bakugali obadde onatuuka ddi empiki essaawa ezo bakukute bukwasi naye ng'obadde ebikolobero ndabye okoze omwana ng'oli mu n'abajulizi weebali. Bamukebedde amabeere nga tegayonsangako era ne bamuwalawala ne bamukwasa poliisi. Poliisi y'ekikonge emubuuzizza akanana akataano n'asooka n'ategeeza ng'omwana bw'ali owuwe naye oluvannyuma n'agamba nti muganda we yamuwadde amukwatireko ye n'atambula naye okugenda ewa bba. Naye nga tenaddenziridde n'addenze kwegayirira nzireyo ewa. Kati omwana oli abakukkiriza mwana oyo nti wuwe mulekawo. Abadde akyannyonnyola ne taata w'omwana Jackson Nzirabakunzi naye n'atuuka okuva empigi era olulabye ku mwana we n'ayunguka amaziga. Kitaawe w'omwana ategeeza ng'omwana waabwe bw'abadde yabuze olunaku lw'eggulo ng'abadde balina obukakafu nti omuwala ono yamubbye era abadde bafunye ekifaananyi kye nga kwe bamunoonyeza. Abakulembeze b'abakyala mu kitundu kino bakira bagabirira omwana ono nga bamuwa amata era olulabye ku kitaawe n'asekamu. Poliisi y'e Mityana ewaddeyo omusibe n'omwana n'emukwasa kitaawe olwo ne beeyongerayo empigi. Wabula abatuuze okubadde kansala w'omuluka gw'e Nabatu ku lukiiko lw'eggombolola y'e Malangala bawadde abavubuka amagezi okubeera abeegendereza nga tebannaba kuyingira bufumbo. Ddeyo emabega tukolenga abedda sinjagala kuwasa genda kuwasa mu maka gange bakunoonyeze naye so si kumala gagenda kukola ki kuwasa kyengamba abavubuka bayitiridde okupapa beddeko. Abavubuka si bantu balamu abamala okukozesa ngaawo n'akufuula ekyokubeera tinno ojja kubeera tinno akulimbye abakubbyeko ebibyo kumba ekitiibwa kyo kubiriza abawala abasoma musome naye abalenzi mubalaba. Talise kunoonya esimu entuusiza wano nagijje ku muntu w'embaale gwesimanyi muwala yansabako esimu olumu akubireko omuntu w'embaale. Olunaku lw'eggulo poliisi eriko abaana babiri be yanunudde mu buwambo okuva ku mukazi eyabagula siringi 1500 e Makindye era naye afunireko obuyambi ku bba. Luka Kajiri yakusakidde Gweno ku Lwabukedde TV.